otambulirenga mu butukuvu n'obutuukirivu. Mukama yagamba Dawudi nti bw'oneekuumanga ebigambo byange bino, ku ntebe yo tekulivaako musika ava mu lunyiriri lwo. Sawulo ava mu kika kya Gideon, mu kika ky'aba Sawulo ava mu kika ky'aba ki munzijukizeeko awo, ye kabaka eyasooka owa Isirayiri, naye ng'ava mu kika kirala. Ye kabaka eyasooka mu kika ekyo era ye yasemba. Abasomi ba Bayibuli munyambeko awo. Ava mu kika ky'aba ki Samwiri ekisooka essuula ey'omwenda. Benjamin mugenze kuntwala okusoma ate kaakati kyawandiikibwa kirala kye nabadde sitegese. Mu Benjamin now naye ekyo ekika ye kabaka wa Isirayiri eyasooka, naye mu lubu lwe tewaddayo kuvaayo kabaka mulala. Kyava ku ntambula ze ne ku bikolwa bye, tewaddamu kuvaayo kabaka mu batuka okunoonya omulangira asigaddewo mu lubu lwe nga mulangira oyo mulema gwe bayita Mefibosesi. Naye Mukama yagamba Dawudi bw'olyekuuma, kuba Dawudi ava mu kika kya Yuda, nti ku ntebe ya Isirayiri tekulibulako kabaka ava mu ntumbu ezo. Era oluvannyuma lwa David bakabaka abaddawo bonna babeera bazzukulu be paka leero. Nkyogerako nnyo ekintu ekyo. Ne Nyantanawo naye ava mu lunyiriri olwo. So Ssaabasajja Kabaka otambule mu butukuvu n'obutuukirivu, ku ntebe y'abajjajjaabo tekulibulako kabaka ava mu lubu lwammwe. Ekyo kitegeeza okukugira entebe obutava muntu mulala kuva bbali kujja kugituulamu ebeere mu balangira ba Buganda. Kati bwe ŋŋamba, kuba bwe ŋŋamba mu lugundi abennyiriri z'Abassekabaka kuba zigenda zigazibwa, mujja gamba nti omwana mumuwulira bw'atujjako entebe. Entebe eribeera y'Abaganda ddala, abalangira ba Buganda, kubanga era muba muyinako eŋŋanda. So mulibeera ba lubu lwa Buganda lwennyini olw'Abassekabaka ab'entumbwe z'Abassekabaka baffe. So otambule mu butukuvu n'obutuukirivu, okole by'olina okukola mu biro byo Mukama byasinzirako okunyweza entebe yo nga toliiwo. Mukama okunyweza entebe ya Dawudi yaginyweza okusinziira ku bikolwa Dawudi bye yakola. So owangale nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka, Mukama akuwangaza akukkusa obulamu. Naye mu byonna ebyo ngenda bigendamu kuba ngenda byogerako, waliwo wano obuntu bwe njagala okugyawo. Njagala okwebaza mwenna ababaddeyo, mwebali nnyo, mwebalire ddala, mutukiikiridde abatasobodde bbeerayo. Pulezidenti naye tumulabyeko, pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye. Ku makya nabalabyeko mu Misinde, eggulo twabalabyeko e Uganda, bugenzi okukya nga bali UK, era batutereddeyo ne Secretary General ne Honorable Ssenyonyi ne ttiimu nga bwe basobodde okugenda. Emirimu egibawuuba mingi, bagenza okutukiikira mu ggwanga lya London lya Bungereza mu nsonga ezitali zimu. Abo we babeera kitegeeza waba tewali kuyisa budde. Nammwe tubasabidde Mukama abakole bulungi, mutukiikirire mwe be tutunuulidde. Eyo nga nvuddeyo, Fiki Gaza yakwatibwa ennaku eziyiseeko awo emabega kokko. Ebiri mu mawulire si bye bituufu. Okusinziira ku sources, Fiki Gaza nakulabula ekiri ku poliisi ekibuye. Nsobodde okwogerako ne DPC n'aŋŋamba, DPC waawo aŋŋambye mbagambe temugamba mbuna ate muwokesezza, aŋŋambye mbagambe ennyumba ya Sitaani ekwata omuliro, si kyekyo.
kakati nababuuza ne mbabuuza Fikigaza alina ennyimba mmeka era Fikigaza akolawa ebivulu alina ebivulu bimeka emmotoka zaavuga azijjawa so ekiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka Seggirinya style kye baasibira Seggirinya kyali kirala naye nga pate zombi tezisobola kukyogera amusiba tajja kyogera ne Seggirinya tasobola kyogera wabula bali mu kumwokya wansi abasajja ekintu kye bakola kinene nnyo ne bakwata duriru ne bamuduriringa wansi naye nga tasobola kwogera Fikigaza bye bamuvunaana birala nnyo bagambye bamukutte n'amajambiya n'ebyambalo by'amagye waliwo looya waavuddeyo okumuwolereza oyo omukyalo omuddugavu yagambye tumuggyeko eri erinnya ly'obuddugavu yagambye baali baguze jambiya ezo nga bagenda kusala bisolo ku Idi eno Idi yali abisolo wabula Fikigaza ye kyabagamba eri munda abagamba bw'ati bino DPC byaŋŋamba DPC yaŋŋambye DPC aŋŋambye bw'ati Pastor ASP ate General Sauda Madada akoze ati Sauda Madada akoze iki General Sauda akoze iki sinaba kitegeera bw'aba alina kyakakoze mumbuulire nze musobola awo kirabika mwenna mumutya mumbuulire nze musobola General Sauda Madada wamawulira Fikigaza kyabagamba abagamba bw'ati nali redde okukola omulimu gwammwe ne mulagajjalira ebisenge byammwe eby'amakolero ga Waaka amawulire ne galiikinga nga sikyasobola kubeerako kyentuukiriza yagambye abapoliisi nti waliwo omusajja omupoliisi eyadduka wano gwe bayita ASP asomola ebyama eyo yonna mu gavumenti yanjabya nga sikyasobola kutuukiriza kye nali nina kukola mwani abagamba nti no nali wa poliisi mugenda ne munsibasibako ebintu byammwe mmwe mbu waliwo omusajja ow'amagye owa poliisi eyadduka yasomola ebyama nga sikyasobola kutuukiriza kye baali bantumye era ye Fikigaza abagamba bo bennyini ye problemu ye si ye problemu saabagamba nga Fikigaza ajja ku kitebe akyajjawo saabagamba nga Fikigaza ajjawo ku kitebe awo ne wabaawo n'abamu abantu bantuukira ne bagamba nedda pasito okoze bubi oyo mwana Fikigaza oyo waffe gwe tuzimbirako omanyi abayimbi bagenda ne batulyamu olukwe kale ate abayimbi abatono be tulinawo pasa tewandikoze bwotyo nsobola okusiba information omuntu bw'aba yagimpadde naye yampoma satellite sigisiba Fikigaza ne munne Patrick Mulwana baliwa wano basobola okusigala nga betengeredde omuswalo nga gubali bubi naye bwe badda mu bisenge ekanne bajja bagamba banayo omwana yatwabiza bwe balwana n'amazima bagenda basebengerera bwe bati kati baliwa kati ate abasajja baagala sente zaabwe Range Rover zonna bazaagala aha mbubi security alert tebina makulu nalabyekani oba bukenya ye yakomentinze ku video yange kubanga ngenda nsoma gundi zonna gundi comments nensoma nenzitamu okulaba ebirowoozo by'abantu kuba mubamu ebirowoozo mubamu ebibuuzo mubamu biki mubamu abakuvumye yagambye gwe Waaka yakugwako tutalina Waaka kati oyisa budde ate tekyalina Waaka ate ondaba nga ate gwe olina ebyokukola yonna ate bukenya naawe bannange kyokolina omukazi n'abaana kyokolaba ebitalina makulu mbwera gavumenti ne bamafiya ba gavumenti tebakyakutya gundi nga lwe bantya ddi kubanga bukyanga otandika commentinga ku video zange onvuma buvumi onnafuya tebakyantya balina lwe bantya ddi nga tewakikomentinga nti wabula abasajja ennaku zino bakutya ndyoke ntegere nti luli baali bantya kati tebakyantya tolinaayo lwe wali okomentinze ku video yange nga tonvuma naye kati ogamba kati tebakyantya luli baali bantya naye era ng'onvuma oba olya mmere kitugimma abaana baffe njime ebe wammeeyo onvuddeyo byebyo biri ku Fikigaza Ssaabasajja Kabaka nange saba onzikirize nkutuuseko information eno bino tebivaamu nze naye buli omu yeekokkola bagamba tugambire ku Ssaabasajja Kabaka nzize okukuloopera ayi Ssaabasajja Kabaka nzize okukuloopera ebintu bino wammanga ayi Ssaabasajja Kabaka omusajja Balaam
y'omu ku basajja abakyasinze okuyisaamu amaaso n'okujooga Obuganda, y'omu ku bantu abasinga okuba ababi. Y'omu ku basajja abasinga okukujooga Ayi Ssaabasajja Kabaka okuyisaamu amaaso n'Obuganda bwonna. Olabye Balamu, laba Balamu ne Ssaabasajja Kabaka, laba Balamu ne Ssaabasajja Kabaka. Balamu ayambadde, yagaanye okwambala t-shirt ez'emisinde era n'afuba okwambala jaketi efaanagana n'eya Ssaabasajja Kabaka okutulaga nga bwakwenkana. Ayi Ssaabasajja Kabaka, Balamu oyo baali mu kuziika Ssembuule. Ensi yonna nesituka okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Balamu yalemera wansi. Balamu yalemera wansi ku ntebe, yasigala atudde. Ng'ensi yonna esituse, Balamu yasigala atudde. Ayi Ssaabasajja Kabaka bantumye okuloopera. Balamu amenye abaana ba Buganda omwezi oguwedde, amenyeddemu abaana ba Buganda emigongo n'amagulu, n'abaasa emitwe, obuwanga n'abuteekako enjatika. Ssaabasajja Kabaka, Balamu kyatukola, Balamu yatta Pastor Sozi. Nkiddamu, Balamu yatta Pastor Sozi eyali abeera Kaleerwe, n'atwala mukazi we, kati mukazi we ye manager wa Radio 4 oba accountant oba biki, ali akola mu Radio 4 muka Pastor Sozi. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ebyo byonna babikola bakutule bondi yaffe ne Ssaabasajja Kabaka. Tetugenda mukyawo, tetugenda kukyawa Ssaabasajja Kabaka, tetugenda kukyawa Buganda ne Kabaka waffe. Mulimba mwagala mutukole ebintu. Sebo Balamu yaganye okwambala t-shirt. Balamu yatuganye, Balamu yaganye ayagala okutulaga nti ye Balamu wanjawulo era ali ku mutendera gumu ne Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abalina ssente emmengo be boogera, be basembeza. Abasajja bamaze okukuŋŋaanya ssente mu bannabyabufuzi ne bagamba emmengo tetwagala byabufuzi. Ne bannange Mayiga oli musajja, bannange rest in peace Tamale Mirundi. Tamale Mirundi senga abaddewo enkya kibadde kigenda kutokota, naye bannange embwa enjiza ezaala enkolya. Tamale Mirundi notatulekerayo mwana ategeera. Wala banna kanveeyo eyo si ku lwange enkya bankera bukeezi. Omusajja yakyaziza bannabyabufuzi n'abajjamu omusimbi omuyitirivu n'amaliriza n'agamba mbuffe abantu ba bulijjo tetutwala ebyobufuzi emmengo. Nze mbuuza eggaali ab'emmengo ate eggaali muzityako ki? Tetulaba eggaali ate nga Mayiga alina eggaali. Mayiga ani akusinga eggaali? Mayiga tambulako wekanga tolina ggaali. Ani akusinga eggaali Mayiga? Mayiga ani akusinga eggaali? Toyagala ggaali? Mbuuze bineeraliikiriza ggwe ngaani? Ayi Ssaabasajja Kabaka, Obuganda buntumye nkubuulire, kuba ffe eddoboozi eryasigalawo tewali we bagenda ddiisa. Siriimu takyali kizibu kyabwe. Bamanyi we bamujja, bamanyi ne we bamulwanyisa, n'amufunye, amanyi bwe yeekuuma n'awangaala n'akuza abaana. Waliwo ekintu ekiri Abaganda bakiyita kawenkene Museveni. Ssaabasajja Kabaka, tegekayo emisinde gy'okugoba Museveni. Leetayo, tuweeyo idea ey'okugoba Museveni, because Museveni ye muntu asinga okuba ow'obulabe eri Abaganda. Siriimu bamumanyi, bamutegedde, omubasomeseza bamutegedde, bamumanyi. Bantumye banne ebino ebintu bantumye kuba nze ndi ddoboozi. Eddoboozi ly'oyo ali mu ddungu, eddoboozi eriyita okuva mu ddungu lye lino. Nabagamba nze sigenda bbeera nga Yokaana ate amanya nti Yeriya. Abaganda bantumye Ssaabasajja Kabaka, bagala bajjirawo Museveni si siriimu. Owangala ennyo baffe. Abaganda bagala bajjirawo Museveni si siriimu. Siriimu bamumanyi, bamumanyi ne bwe bamufuna.
bamumanyine we bamwe bwe basobola bangambye oli ayinza okugenda ewali sirimu n'avaayo nga mulamu mbu nze bwe bangambye balina engeri gye basalako gye bakwata akambe ne basalako awalamu ne basalako awalamu bwe bati awalamulamu bwe bati ekivundu ne bakisuula bwe bangambye nze sibimanyi kakati ate ekirala on top of that bwe yeekebeza n'amanya nti akalina amanyi bwabeerawo emyaka emirala 7 okuva lwamufunye amufunye ayina 2 ne yeyongerayo 7 n'afiira ku 9 mbu bamanyi bwe babeerawo bwe bangambye naye tebamanyi bwe babeerawo nga Museveni waali bangambye bwe bati Ssaabasajja Kabaka bakusaba bayambe ekyo kyekizibu kyabwe ayi Ssaabasajja Kabaka ekizibu ky'Abaganda Museveni wabula abantu bamenyese emitima bwe bakulabye n'ebbalamu ebyo nno tebiva mu nze naye buli omu yeekokkola bagamba tugambire ku Ssaabasajja Kabaka nti Museveni ye pulobulemu akunona mu nnyumba nga tobimanyinako n'akunona n'akutwala n'obulawo famire ya John Bosco Damulira engambye ekizibu kyabwe Museveni famire bannayuganda bonna ekizibu kyabwe olaba abasajja baavudde Teso ne bagula emijoozi naye bagambye omulundi gonna oguddako era balinze sipiiki yo ayi Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa sipiiki tugirinze ayi Ssaabasajja Kabaka kubanga tulina enjala tulina ennyonto okuwulira eddoboozi yo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga kale bw'onooba okoze ku nsonga z'abantu bo ku Namulondo tekuubulengako ava mu lunyiriri lwo Sulemaani yagamba ng'aloota mmwe mugenderera ebirooto bye muloota ebirooto ebimu by'oloota biba byaddala nga bigenda kuditamininga bulamu yali aloota ng'alinga ayogera ne Katonda ebigambo bye yayogera yamugamba abantu bange mpa amagezi nsobole okulamula abantu bange mu bwenkanya Ssaabasajja Kabaka mu bantu bo mulimu obutali bwenkanya Ssaabasajja mu bantu bo mulimu obutali bwenkanya naye tugenda kukwagala paka kuwulira bubi kubanga omulaba alina kyayagala nkugambye beewuunyiza babadde bamanyi mbu ku bye batukoze tetugenda kujja ayi Ssaabasajja Kabaka mu bantu bo mulimu obutali bwenkanya oyo Balamu yagaana okuyimira nga bayimba oluyimba lwa Buganda nayo nvuddeyo olwaleero kamalirize bino ngende mu kigambo tunasisinkana enkya ku Mande ekirala ekiriyo ebimu sigenda byogera kubanga namaze dobiteeka wali ku ddirisa ku gate wa His Excellency ajja bisangawo bw'anaabazze oba oli awo nga byatuuse nadda Museveni alinayo olusamira lwabaddemu olunene omusajja mwamusabidde omusawo mwamusabidde enkoko enzirugavu etalina bbala lyonna enkoko eno nga tebiikangako bagiriimise eggi lyesooka okubiika balimuwe omusawo lyayagala bamuwe eryo eggi eryo abadde alisabiddeko ebintu ebikulu ebya Buganda omuli eminyolo egyakuba simanyi ngoma ki n'ebimu ku byafaayo bya Buganda byamusabye ng'ensonga ziri ezi Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ne Buganda nga region naye Museveni bw'abadde ayogera amugambye ebintu ebimu ku ebyo byonsaba twabyokya omusajja n'amubuuza mwabyokera ki n'amugamba mu kwagala okukakkanya Buganda yali erina ebintu byayo byekkiririzaamu ennyo ebibakuŋŋaanya era nga bikola obulambuzi obw'amaanyi ennyo mu Buganda era nga bikola kinene nnyo mu Buganda ne tubicoma ne tubyokya omusajja n'amugamba wakola bubyo byokya senga bibadde nga weebiri ebyo byembadde njagala n'eggi lino ery'enkoko enzirugavu nga lyesoose okubiika mu bulamu bwayo
nsooke nkukwatire Buganda eno njikukolera ekintu byonna efukamire kakati katulinde tulabe pulaani B eri ki ku ebyo Museveni bye yayokya oba bye yayokera mu Masiro oba bye yayokera eno mu Bulange House kubanga alina byasooka okwokya nga yakalinya ku ntebe alina byayokya juzi mu Lubiri so Museveni annyonnyodde bulungi nti n'ebintu ebyo baabyokya. Ekirala Museveni kyakoze Balamu bamwine Michael Mukula bagenda kukuŋŋaanya abaana okuva Kaluma okudda eri okuva mu Baluulu okwambuka okutuuka eyo mu Northern Uganda bagenda kukuŋŋaanya abaana abavubuka bangi mbu babagambe mbu babafunidde emirimu mu Buganda naye mu Buganda bagenda bateeka mu district eziri ku sababu ya Kampala eziri eri kati nga Nakaseke Kyankwanzi Luweero eyo mu bikolerokolero by'abagundi ebiri eyo bagenda baleeta mbu nga babagambye mbu babafunidde emirimu ku condition balina okulondera eyo balonde ababaka okulondera abo balonderewo ababaka aba NRM bwe tuba tugenda mu kalulu kubanga buli obweri eri obwo Museveni ajja bukontrolinga asobola okumakinga sure nti ababaka bayagala eyo mu mambuka nawabe bajjo yitawo kuba tewaliyo kamera ate mbu abantu tebeberera mu nnyo nga mu Kampala kati Kampala yombunzi buzibu kati Kampala mugiwangule n'aba abaddirira awo abalinga abazukufu ennyo alime kuyomba nabo kati addire eri Nakasongola wawa simanyi wa eyo yamakinga sure nti ababaka be NRM be bayitamu byonna mbisitudde n'embiteeka ku wali president byonna ajja bifunira ajja bisangawo bwana abakomyewo n'ebyo byonna ebyobusamize Museveni n'ebyo mwayogereddemu komiti n'ekibira ekiri wa president byonna njagala Museveni otegere nti byonna mbimanyi newankubadde abantu sibibagambye gutegera nti byonna mbitegedde byonna mbimanyi era mbitaddewo wali kati buli kyokola kyonna kikole ng'omanyi nti tukugobera kigere ku kigere oddangamu byebyo so abavubuka naye Museveni lwaki mu bintu ebibeera bibaddewo oyigamu butayiga mwasomba emmotoka z'abantu okuva ebweru wa Kawempe n'ebweru wa Kampala ne mubaleeta balonde oli rejected and sacrifice simanyi Farida buli box gye mwabikula yonna ng'erimu nalukoola naye era sitiru ekyo wayigamu butayiga era ekyo tewakiyigamu nti ne bw'ono basomba bajjawo bagenda kulonda naye bannange Museveni olina ekiwuka mu mutwe ekyo kyekizibu kya dementia bwakwata okola bwoti ojjukira byaliwo tosobola kujjukira biriwo. Museveni tolina kyoyinza kumulimba mu myaka gya 68 naye kati Museveni okumubuuza akaluka nalukoola takajjukira method eyamukubye mu Kawempe ate ne bannaye Museveni olina ekiwuka mu mutwe if not mu mutwe olina obuwuka mu mpale Museveni olina obuwuka mu mpale ekintu ekyabaddewo omwezi oguwedde okyerabidde era kinetaagisa nzije nkubuulire nkujjukiza ojjukire basombo baleete nedda basombo baleete oba balina amasomero oba balina amasannyalaze oba bye wabakola olowooza baabirabira nti wabasalako emimwa nalabyeko ab'e Nakasongola batulaajanira banne bannayuganda mutuyambe batubba ente mu drone ab'e Nakasongola drone bwe zaali zisomba abantu mwatuuza olukuŋŋaana munsuubira okujja wano njogere ku drone ezisomba ente e Nakasongola bwe baali basomba abantu mu drone mwakuba olukuŋŋaana okukivumirira ente zammwe bazibba olunaku bazisomba olunaku lwe basomba abantu ne musirika kati mwagala tusoosowaze ente mukakasa nga drones bezasomba tebanaba kudda naye musooke mulabe ba DPC bonna abayogedde bonna ab'ebitundu awo bonna ennyindo ziti wabula mugamba ab'ebyokwerinda babayambe abo bennyini bajja kubba nte zammwe omusajja yagambye naye nze mbuuza ku makubo kuliko road blocks ez'enjawulo ente tezibuuka mu bbanga nga bunyonyi ate ennyonyi si yezitika nti ziyita mu bbanga ente zino ziyitawo zitya okuyingira Kampala tewaliiwo crime yonna tewaliiwo musango guliwo mu Uganda nga teguli mu gavumenti security emala kumanya ne drone zaabwe zonna baba bazimanyi teziyimira ku road block ziyitawo buyisi kuba bano baba bamaze dde okufuna commission waabwe ekyokubiri
DPC abakuumira atya ente okujja ko obusiru obubabonyabonya mu Uganda ente DPC ave mu office ajja abakuumira ente ajja kuuma ebiralo byamu mwina magezi mu mitwe oli mulunzi kyatalina fumu oli mulunzi kyatalina jambiya oli mulunzi kyatalina muggo oli mulunzi kyatasobola kusula mu nteezo engere embuuzi mbunzi jemba yambe ku kibante ze basombera mu drones neba natina mwabe nakasongola mutujoze so njagala okukubiriza ababbi b'ente mwenna mwongere okubba ente nga muzibira mu drones aba abasajja nabo bategeeremu kiki kye tuwulira nga basomba abaana b'abantu temutumanyira ate namwe kutumalako mirembe mbalaba nange drone kakati katoba drone zamalayo ogundi okusomba bezisomba kakati zisomba eki oba kati tuzikube zive mu nte zikomewo mu bantu mwe mugira mukyazigala n'okubba ente zijja twala bannannyini nti musirike nga basomba ente musirike basomba ente kubanga lwe bali basomba abaana temuyina kimwanyega sebo kabaka namunswa abalabe bakubaaetula sebo kabaka seba aba Abanyarwanda bagambye we banatuukira 2030 babadde bagala we batuukira 2030 nga Congo bamaze ogikutulamu ne Uganda nga bagikutuddemu naye we bali balaba ebintu bitandise ebintu bizitoye mwe mbasaasidde wabula mwe birenzi mwe mutumanyira manyira wamaka tuwumbe wiki tugende mu kigambo kya Katonda olunaku lwali lwa Sunday lwe twasoma nga twebuuza ddala kituufu Uganda bagiwamba era abagiwamba banagibulizaayo oba waliwo akakosolyo kwolwo ne tugenda mu Samwiri ekisooka essula 5 okuva ku olusoka paka ku lusembayo ne tulaba akakosolyo Katonda ke yakola Abafirisuuti nga yali ayagala okuba wogolemba yasirika n'ababeeramu wakati ne bajja ne battika essanduuko y'endagaano ya Mukama ne bagiwalabanya ne bagitwala era nga tekwatibwako era nga Buganda bweri naye neesirika ne batwala essanduuko y'endagaano ya Mukama ne bagitwala ne bagiteeka wali ku Katonda gwabwe kasita baatuusa wali mu kibondo mwennyini obudde bugenda okukya nga gu Katonda gukutuseeko omutwe gukutuseeko ebibatu bagamba ye abaana bano nga balina effujjo abaana batandise kuzannyira ku kintu kakati ate ne bakipangapanga ne bakizaawo obudde bugenda okukya nga gu Katonda gugudde ku ttaka ne bagamba kiki nedda omukono gujja kuwona bugenda okukya ku nkya ng'omukono gukalambadde naye omukono ng'ate gugira kiki bugenda okukya ku makya nga n'ennyuma yawogose kakati ennyuma yawomogose alina kwambala pampa n'asooka natambulira ku pampa kiki pampa nedda obudde bugenda okukya nga ku konvoyi balina okugattako ekimotoka kya tooyi pampa nazo zijjulira kumukumu tezikyasobola kuwanirira kati tooyi erina okugattibwa ku konvoyi era ebbanga tebamanyi kiki ekitulimu sanduuko y'endagaano ya Buganda sanduuko y'endagaano ya Uganda kugimanyira ebyo byekisiru kati omukono tegukyasituka wabula ne tooyi tekyamala kati alina kutambulira mu tooyi munda kuba agenda okuggula weena atambula asale abuuke ebbiri eziddako awo agende wali ng'empala ekunkumuka mu Bayibuli byaliwo kuba mwe mubirekayo eri mu Bayibuli omwana agambye Sheikh Kalanzi bannaye Kalanzi mumukubye dayafulaamu Kalanzi mumukubye buli akuba dayafulaamu omwana mugambye Sheikh bw'oba nga owulira Qur'ani ogibuulidde n'ogimalayo buulira Bayibuli Sheikh Kalanzi abaana bamukubye dayafulaamu yonna mulabyeko ng'agiwaniridde bw'ati buli akuba dayafulaamu bannaye Sheikh Kalanzi wagudde mu mbi za mubajje bali bakuba munange essanduuko y'endagaano ya Mukama buli kakati bagenda nekiva ku kikatonda kyabwe nekikwata bo Bayibuli egamba ne batandika okufuukuuka emibiri ne batandika abantu bennyini ebizimba ne bibakwata ozanyira ku ssanduuko y'endagaano ya Mukama ekizimba nekikukwata nga kyebi buli woyita uye yatubba ebitaano oyo n'atema
essanduku y'endagaano ya Mukama. Ate kasolaba omuntu eyeewolereza ennyo ng'omanya. Nze nzija wano ne ngamba abantu nti ndi NRM nga wendi. Lwaki bakugamba nti noli NRM ng'oyomba? Mungamba mutya? Bombo waalu. I build the fucking kitebe. Bombo waalu. Bombo waalu. Lwaki mwewolereza nga fe NRM weetuli? Bw'olaba omuntu bw'atyo ng'omanya. Bombo waalu. Bombo waalu. Bombo waalu nzija. Essanduku y'endagaano ya Mukama baatuuka ne bagisuulawo nga tebayinza na kugituusa ne bagitikka ente. Ne bagitikka ente ne bagamba ente omanyi, genda, tambula genda. Genda oyingire eyo ogibawe, genda obatwalire essanduku eyo. Olaba basajja mmwe mutuula ne mulaba nga temukyasobola kuleeta babaka, ne muleeta batwekwekemu, mbunakandi atwekwekemu, bombo waalu atwekwekemu. Ngenda kukomyawo audio anti kati ngenda kukomyawo message ya Nambozo w'emukono. Nambozo w'empigi. Nambozo w'empigi audio zo nkyazi nazo wagamba mbogenda kuleeta emundu. Nze nyina akayivu. Ne muganda wange oyo wa ekimeza mutumbi. Ffe tukyasinza okutereka ebintu wano mu East Africa. Bw'oba ina ky'onoonya kitubuuze. Abo basaaga tugenda kuleeta emundu ku meeza. Bw'oba tosobola abaana tebasobola kutulonda ffe tubutiikinge bw'ogaana ekikutuka kugomanyi. Abo basaaga ffe tuli bazibu. Tuli bazibu. Ffe mutuyita bakusaaga. Bombo waalu. So kolo twali kusanduka endagaano ya Mukama. Olunaku olwaddako olwokubiri nga tugamba ani ayimiriddewo ku lwa Uganda. Ani aliwo ku lwa Uganda. Uganda enoonya oyo agenda okugitaasa mu biseera ebifaanana bwe biti. Twali mu kitabo kya Isaaya essula 6 olunyiriri olusooka nga Bayibuli egamba, Nabbi Isaaya agamba nti nno waliwo okubuuza ntumaani, n'agamba nzuuno tumanze nga NUP bwe yagamba tumanze. NUP nejja okununula Uganda mu biro ebifaanana bwe biti. Kyova olaba nkyalina ekintu ekintawaanya. Buganda oba Mmengo etyaki ku ggaali olwaliro n'embeera ewaka neŋŋamba njagala emmundu. Maama Ebeni lwaki aba atya emmundu eyo ey'okutukuuma awaka? Kubanga emmundu yange bwe mba njirina awaka kitegeeza maama Ebeni ali seefu. Maama Ebeni bw'alwanyisa emmundu kitegeeza maama Ebeni abeera omu ku balabe bange. Naye buuza Buganda okuvaayo okuvumirira eggaali. Kati olwo bwe tuleeta pikipiki kiki ekiri mu kikyantawaanya obwongo nkyakyebuuza simanyi oba nammwe mwakitegeddemu. Kubanga nebuuza senga olwaleero bagamba nti omwenge gulinnye eccupa ya bbiya ya $5 n'ekitundu. Bapasita ne bavaayo ne bayomba, oba bafaaza oba bamasheeke ne bavaayo ne bagamba nedda lwaki museera omwenge. Kiba kitegeeza ki? Nti kondomu zirinnye, kati kondomu ya $10,000 faaza n'ayomba. Wala annaye nyine eggaali. Katikkiro n'omumyuka we ne batokomoka omugambo press conference ku press conference. Eggaali n'omumyuka. Kolo twagenda ne mu Ezekiel essula 3 essula 22 onyolo 3 tuka ku 3 nga Bayibuli egamba nti noonya omusajja ayimiridde agenda okuziba ekituli ekyawagulwa mu lukomera lwa Buganda. Naye olw'okuba nkyabuliddwa kyenvudde nfuka ekiruyi n'obusungu. Buli ayogera bamubedda ya fulamu. Olunyiro lwa 3 lwogera nti nfuse obusungu bwange kwaba abaana. Bwe mubawulira abaana abo nga boogera baliko obusungu bwa Katonda bayite wala, tobanyiiza, kubanga bali mu process ey'okuziba ekituli ekyawagulwa mu fence ya Buganda ne Uganda. Olunaku olwaddako olwokusatu olwokubiri
twali tubuuza twagamba amaanyi gaffe galiwa? Amaanyi gaffe gali mu kumanya omulabe waffe, ate obunafu bw'abajjajjaffe bwali mu butamanya bwabwe. Ne balekawo kayiira mu butamanya ne bawagira Omunyarwanda. Nkugambye Abanyarwanda babadde mu kabano nga beewaana nga bagamba mbu maama wa Kabalega yali mutuusi. Nga beewaana nti buli mulembe bazze basensera Uganda, era mu bye beewaanamu mu mulembe guno bagamba bwe bati nti yo Uganda balinayo empagi 3 ng'ogyeko Museveni. Uganda bagamba Andrew Mwenda ekigali takonkona, Junju Kiweewa Rwanda takonkona mu State House, noono omulala ono Mawanda ono bawa muwala wa birekeraawo anti bonna be bamawanda Junju naye oli ye Kiweewa. Nga bagamba Buganda balinamu abantu babiri, balinamu oyo omwana bamutambuzanga twamala kujja wano mukuba nga gubagira Iran simanyi ani Kabaka Foundation mu American basindise Junju kulasa abasajja Kabaka aliwa. Mutabani wa Kabaka ayogedde ate nga gwoteka wali akasimu ng'owakana nga ate mutabani wa Kabaka ayogedde. Mu Buganda akolanga ki? Lwaki Kasujju Lubinga si yatubulifinga ku bulwadde bwa Kabaka? Mutuyita basiru. Kugamba mutuyita basiru. Nedda kati oyo omwana aliwa. Ngati oyo mwana ngata kyazunga ku mikolo gya Buganda abadde wa ku misinde ngatadduse. Kwegamba emisinde bote badduka ffe tudduka naye mwe mujja twogeza ebigambo kati oyo omwana aliwa. Buli lwo wabeerawo question mark nga azunga oyo omwana mikwano gye gyonna Abanyarwanda mpaayo omuwala gw'omanyi gwe yali abaddeko naye nga Muganda nve ku internet nkuweroole ennamba ey'Abanyarwanda, nkuweroole y'Abanyarwanda nnamba. Bagambye oyo omwana Rwanda takonkona, n'oyo Mawanda oyo wasajja oyo mbu naye Rwanda takonkona. Muno mmwe akabano mbali wakati awo mujja kumpulira. Noonya omusajja agenda okuziba ekituli ekiwaguddwa nkugambye omwana babadde bamukozesa leero eyo mu America. Abakyala ne beesiba gomesi simanyi abasajja ne bambala amakanzu beba NUP simanyi bebakwira NUP ate bebategeka simanyi Buganda Believing simanyi fund nakuba believing fund bereavement fund eri awo Bungereza nagiba negiteka ku ttaka eyaka kasajja simanyi kekani Senvunyu akasajja nkera bidaka kawanvu akolwalata akagamba mbu ngenda kwabya oyo omwana asimwe nelumbuye keka Senvunyu keka sebiki Senvunyu nze nkera bidde ne gundi ne linnya lyako wama aberanda ni mukanzi jukiza akasajja ko rutwe ne bakola simanyi Buganda Bereavement Fund dai video y'olwaliro ndi mukumba wiki ndi mu kigambo kya Katonda naye ma aberanda ndi muganya okunzijukiza kakasajja bwe najja n'enkakima temukuba ku simu yange kasajja nkera bidde kale okayina olutwe kagamba ngenda kwabyo oyo omwana wire ne lumbuye bakolera mu 7 simanyi mbu kagenda kunja bya biki ne kakola simanyi Buganda Bereavement Fund olwongo oyo simanyi Kiweewa Junju simanyi biki nga bwazunga leero atuuse London UK akati avudde UK agenze Seattle UK kati ali alabidwako kati oyo mwana aliwa munamwe muli mu violence mwerera sitekekani ako Ngusenvunza sebiku olunaku olwaddako twasoma ku ngeri buli mulembe Mukama gyaguwadde semugera semugera beebu wamma gwe waliwo wano keeko simanyi mbuno akomyawo Kabaka buli mulembe Mukama aguwa okulwana kwagwo
akuwa olutalo n'akuwa n'engeri gy'onoolwana n'amaanyi n'ebyokulwanyisa. Olwo twagenda mu Judges chapter 7 twagenda mu Yoswa chapter 6 from verse 1 nga Mukama yabagamba mwetoolole Yeriko omulundi gumu buli lunaku, kati ku Sande mwetoolole emirundi 7 mufuuwe amakondeere. Yeriko n'agwamu. Mu Samwiri ekisooka essula 17 kuva ku lunyiriri olwana bw'ovaako eno ku lwasatu wagguluggulu ku lwasatu mu 7 mu mekaawo bamuwa ebyokulwanyisa byabwe bye baali bateeseteese ne bigaana, n'agamba mu binzijeemu. N'abawa ebyokulwanyisa byabwe, n'akwata omuggo n'envuumuulo n'alonda amayinja, kubanga bye ebyokulwanyisa Katonda bye yali ategekedde olwo olutalo. Mu Judges chapter 7 verse 16 Mukama agamba Gideoni, kwata ensuwa nga njereere, ebitawuliro by'omuliro n'ebibya ensuwa nga temuli kintu. Ogenda kwasa ensuwa ezo, buli nsuwa gye baayasanga ebwatuka nga bomu. Abasajja badduka emisinde, ebitawuliro by'omuliro nga bikola ensasi, ne bagamba maama eno bomu ya Nagasaki, embiro Lakahoma. Badduka emisinde, olutalo Gideoni n'aluwangula. Mu Judges chapter 15 ate ye Samusoni yabakubisa luba lwa ndogoyi, ne yeewana n'agamba oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo. Judges chapter 15 verse 14. Oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo ng'atumye emirambo bwegiti. Ate mu ebyomu mirembe ekyokubiri essula 2 Mukama yabagamba mukuŋŋaanye abasinza n'abatendereza bakulembere. Ne basimba ennyiriri ne bagenda nga basinza nga batendereza, bali ne beefumitafumita ebiso ne betta. So naffe omulembe ogwaffe Mukama aguwadde ebyagwo. Oyimira wano n'okuba omuntu ku dayafulaamu, kati seeka wa dayafulaamu ye tetukyaddamu mulaba. Seeka wabula ogendedde mu biseera bye tubadde tusinga okwetaagiramu, kuba obadde ojja n'obuulira ojja n'oyogera ebintu bye by'ekisirusiru munaye ne bitunyumira. Naye ogendedde mu biro bwe tubadde tusinga okwetaagiramu nga tulina stress naye kato kyasobola kutuyamba. Awo oyise. Olunaku olwaddako twasoma nga Mukama akomyawo essuubi n'ebiseera byaffe eby'omu maaso mu Yeremiya essula 29 olunyolo lusooka paka ku 3:2 nga Yeremiya Bayibuli eyogera ku bantu abali mu buwambe, nga Mukama atugamba tukole bye tulina okukola kubanga essuubi lyaffe weeriri ery'okutununula. Tuwase tuzaale twale. Ekyokubeera mu buwambe tekitugaana kusigala nga tukola tubeerawo nga twekubagiza nga tuli awo. Tujja nga waliwo ne lwotulaba nga tetufaanana ng'abali mu buwambe, kubanga Mukama akomyawo essuubi lyaffe n'ebiseera byaffe eby'omu maaso, kubanga agamba enkomerero yaffe egenda kuba eri great okusinga entandikwa oba n'obulamu bwe tuyiseemu. Olunaku olwaddako twabuuza eddoboozi erituyita oba erina kye litutuma mu mulembe gwaffe tulitegeera bulungi, ne be batutuma tubiwulira tubitegeera. Ne tulaba Samwiri ekisooka essula 3 nga Samwiri Mukama yamuyita n'identifying eddoboozi, n'atandika okunoonya ani amuyita okutuuka lwakituukako nti Katonda yamuyise. Mukama yamubuulira ebintu byonna nga bwe byali bigenda okubeerawo. Samwiri ne yeeyawula ku famire ya Eri, n'atambula mu butukuvu n'obutuukirivu. Omulembe gwaffe gulina okweyawula ku famire ya Eri. Eri yafa olunaku lumu ne batabani be. Batabani ba Eri battibwa. Essula ey'okuna ojja bisangamu Samwiri ekisooka essula ey'okuna. Abaana battibwa. Amawulire ne gajja wa Samwiri, ewa Eri. Eri n'agwa wansi n'akutukako n'omutwe. Mukazi we obulumi ne bumutukako naye n'azaala. Owulira ebintu bwe bitambula, naye nga Mukama yabigamba Samwiri, n'amugamba Samwiri kye ngenda okukola famire ya Eri ensi yonna egenda kwanaamirira. Emirembe gyonna egirisoma ku ekyo gijja kwanaamirira. And it came to pass. Now omulembe gwaffe gweyawule kuba Eri. Samwiri taba kweyawula ku baana ba Eri. Olwo twagendako ne mu Genesis chapter 26 nga eddoboozi Mukama abuulira Isaaka, n'amugamba kati gwe Isaaka todduka genda Misiri, gwe siga wano, gwe beera wano olime mu ddungu. Bayibuli egamba n'alima n'atandika okuviisaamu buli kye yali ayagala. Yagenda okuva mu ddungu awo nga mugagga muvundu. Olunaku lw'eggulo dwo twabadde nga tusoma ku bikozesebwa Mukama byagaba bye tulina okukozesa okugyamu ebyo bye tutalina. Mukama akuwa raw material. Ye Katonda agaba raw material,
gw'olina okuba ng'olina ekkolero n'osobola okugyamu by'oyagala okukola. Nga Bayibuli egamba mu kyamateeka essula 8 olunyolo 18 nti Mukama agaba obuyinza oba amaanyi agagaggawaza omuntu. Mukama agabira ddala. Mukama agaba. Sisitimu yaziteekawo gwe kasitozigwamu gwe paba nga Mukama atandika okukola ng'otandika okufuna ebyo by'oba oyagala. N'omulembe gwaffe nabagambye omuntu ayagala obuyinza atambula n'abugjayo gye buli. Omuntu ayagala enkyukakyuka nga bwe watambula n'ogenda Fort n'ojjayo Mama Ebeni. Nga bwe watambula n'ogenda n'okola kye wali olina okukola. Mukama akuwa maanyi na busobozi gwe n'okola ky'olina okukola. Kati olwaleero tugenda mu kusoma ku ntambula zaffe, ebikolwa byaffe. Entambula yaffe erina okuba nga yanjawulo ku ntambula zonna ez'emirembe gyonna egiyise. Bwe tuba bakulekawo ligase tulina okufaayo ennyo ku ntambula zaffe. Kati tosobola kwogera ku ntambula n'otayogera ku magulu. Katusabe. Luli tubadde ku mikono. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaziza olunaku lwa leero. Tuli wano okusoma mu kigambo kye ekitukuvu. Mukama ekigambo kyo bulamu, ekigambo kyo maanyi, ekigambo kyo muliro. Bayibuli egamba kisobola okwokya. Ekigambo kyo kitala kifumita ne kyawula obusomyo n'eggumba. Mukama ekigambo kyo nnyondo kibetenta ne kyasayasa. Nsaba ekigambo kyo kibeeko we kibetenta, kibeeko we kizimbula, ate kizimbe mu linnya lya Yesu. Olw'okuba ekigambo kyo mugaati gwa bulamu, baako gwowa obulamu okuyita mu kigambo kyo olwaleero. Jjawo okumanya kwange n'okutegera kwange Mukama, okosomesa oyigirize. Ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange, bigende eri bawalabo ne batabani bo bafunemu, kuba ekigambo kimu kimala amagezi okutegeera. Mukama ekigambo kimu kisobola okutambuza omuntu obulamu bwe bwonna. Tusaba Mukama oyogere gye tuli mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mukuba atasaanira mu linnya lya Yesu. Omwana Katonda ayinza byonna tusabye, abantu bonna ne bagamba nti amiina. Now, excuse me bannaaye. Ebiseera ebyo najja nenjogera ku mikono. Nenjogera ku mikono nga njogera ku kulwana. Katolado tugenda kwogera ku magulu. Twogere ku bikolwa byaffe, entambula yaffe, ligase, entambula. Entambula kikulu ng'omuntu ate ng'omulembe omulamba gwonna ogwawamu. Wano tusoma nga tusoma ekitu nga tukijja ku individual level ne tukitwala ku generation yaffe. Kubanga generation yaffe terina kwerabirwa emirembe gyonna egiriddawo. Eteekwa okusomebwako. Kubanga tulina tasiki nnene. Omulembe gwaffe guli mu kakunizo nti gulina okugolola emirembe egy'emabega bye gyakyamya. Ate gulina okutereereza emirembe egitannaba kubaawo. Kati yeyo tasiki gye tulina. Tulina tasiki esinga emirembe gyonna egyali gibaddewo mu ggwanga Uganda. Nga bulaba omulembe ogwalwana okuleeta independence tegulyerabirwa. Naye waliwo lwe gwasumagira. Nga Ibulayimu bwe yasumagirira ku Saddaaka ensega ne zigirya, ne wabaawo ebyayingira waawo ne bireetera abaana ba Ibulayimu okugenda mu buwambe emyaka 400. Era Katonda kimubuulirira waawo. Kati ne wabaawo omulembe gwa Yoswa ogwajjayo abaana bano, nagwo tegulyerabirwa. Ne wabaawo ogwa Yoswa ogwabayingiza mu nsi ensuubize. Kati omulembe gwaffe guli mu kakunizo nti gugolola ebyakyama mu independence, gugolola ebyakyama before independence, abazungu we bajjira, ne gugolola ensobi ezaali mu independence. Waliwo okusumagira, bwe tutandikawo okwefuga, waliwo ebyajja waawo, omunyarwanda n'agwawo. Kati ffe tubitegedde. Kyova olaba omulembe gwaffe gw'amaanyi okusinga emirembe. Okimanyi tuli b'amaanyi osinga Kayiira eyalina emmundu. Okimanyi tukubye Museveni osinga Kayiira. Okimanyi tukubye gavumenti okusinga Kayiira eyalina emmundu. Okimanyi tukubye gavumenti okusinga Nkwange eyalina emmundu. Okimanyi omulembe gwaffe gukubye Museveni okusinga omulembe gw'abayivu. Okimanyi omulembe gwa Kadama Defense Forces gukubye Museveni okusinga omulembe gwa Kano Dr. Kiza Besigye. Eyali omusirikale simanyi yatendekebwa. Simanyi yabeerako wa logistics and what. Simanyi aguze engate ez'oludda olumu. Simanyi aguze ebinyonyi ebivundu. Okimanyi omulembe gwaffe gukubye Museveni okusinga omulembe gwa General Gurigori Mugisha Muntu.
tetumulabako biri ku mutwe kati bajeno bulijjo nogolaba yena kadama wa KDF tebogerwako bogere kati yo own risk gwe baba ulyango ine zarawa ati yo own risk ojja kuwulira ojja kuyanga diaphragm ekuluma akagongo kakuluma tokuba ku simu yange why ffe mulembe ogutegedde amaanyi gali mu kumanya ffe tutegedde ebyaliwo before independence ne tumanye ebyaliwo mu independence ne tumanye ebyaliwo after independence ne tumanye ebiriwo leero ne bye batulowoleza mu future waliwo omuntu ansharingidde akantu nga Sserwadda ali mu kanisa agamba mutwala abaana babageme omusujja gw'ensiri nziramu abazadde temutwala abaana bamubagema nkiddamu omuzadde wenna ng'olina amagezi totwala omwana wo omugema omusujja gw'ensiri lwaki tebatta nsiri nedda lwaki tebatta nsiri nga bwe basobodde okuyiiya eddagala eryokugema omusujja tebasobola kuyiiya ddagala lyakugjawo nsiri naye nga teryaffectinga muntu teryaffectinga butonde bwansi Sserwadda olina amagezi mu mutwe Sserwadda okikola okigenderedde mututo olw'okuba gwe oli munyarwanda oba oli musiru tomanyi gavumenti eno kikyeyiyiza abantu omanyi emirundi gye bakatwetondera okimanyi buli kugema batwetondera nti eddagala lyabadde ffu Sserwadda mwaka akatwa akakusongola kalinga ak'ensenene ya mwebe okimanyi nti buli lugema gavumenti etwetondera okimanyi nti waliwo lwe batwetondera nti nno batugemesezza amazzi ga Lwenzori Sserwadda nkubuuza okimanyi nti Museveni okimanyi gavumenti yatwetondera ng'etutidde abaana myaka gya 9 okimanyi buli lugema okimanyi batwetondera jjo wano mu byokugema bino osimanye ebyanti buli lugema okimanyi nti bavayo ne batwetondera nti eddagala lyalifu omanyi omwana w'omusajja gwe bagema n'agongobala ne bamutekako atambula ne sirinda za oxygen ate ne batamulira omanyi omwana w'ejjanye yafa jjo wano mu covid Sserwadda okimanyi nti bassa abaana b'abantu mu kugema wamma omulembe gwaffe gutegeera okusinga emirembe gyonna egyali giyise era kyova olaba gugolola ensobi ez'emabega ne gugolola ensobi ez'omulembe gwagwo ate ne guteekerateekera abaana baffe jjo waliwo akavidiyo akatambudde aka Ebeni ng'azanyisa emmundu yeekolera emmundu ye yeekweka mu nsonda bwati mu tageti n'akuba ono amukuba ayimiridde ono n'afukamya n'amukuba amagulu n'agwa wansi n'aloolinga kulwakuba tekaggwayo agwa wansi n'aloolinga n'atambuza olubuto n'atambuza enkokola kati n'akuba ali mu maaso n'akuba n'ali emabega tulina okutereereza emirembe gyaffe egiddako nga tumaze obbagololera ensobi ziri n'ezaffe bagende okujja nga olwedde bazaaliddwa bajjeno kati wulira bayibuli bwegamba ngenze mu ba Efeso essula 5 wulira bayibuli bwegamba kuba sijja kuyogera nnyo nga si somye bayibuli leero lwa Sunday Ephesians chapter 5 tugenda kuva ku verse 1 newankubadde njagala verse zisembayo eri wulira essula ey'okutaano kale mugoberenga Katonda ng'abaana abaagalwa era mutambulirenga mu kwagala era nga Kristo bwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda okubeera evvumbe eriwunya obulungi naye obwenzi n'obugwagwa bwonna n'okwegomba n'okwogerebwa tebyogerebwangako mu mmwe nga bwe kigwanira abatukuvu bayibuli egambye tutambulirenga mu kwagala omulembe gwaffe gutambulirenga mu kwagala ng'abaana ab'endeemu nga tutambulira mu kwagala bwe tumala okutambulira mu kwagala okwo bayibuli egambye bweti ate tubeere nga bwe yawaayo saddaaka n'abeera saddaaka gye tuli naffe kati kitugwanira okwewaayo nga saddaaka oba okuwaayo saddaaka olw'emirembe giri kiri kye mbagambye tuli saddaaka y'emirembe egyayita n'egiri mu maaso tusobole okutereeza bayibuli egambye bweti ekyo tukikolenga nga saddaaka ennamu ey'okununula eggwanga Uganda nga saddaaka waliwo abo abaana bakadaamu obalabira awo atuuka n'alaba omwami amusuddewo oba omwami talina kiddako abaana bakula ne yeewaayo nga saddaaka n'alinnya ennyonyi n'agenda ne yeebaka mu kiyumba mu bantu batawuliza nabo olulimi nga naye yeewaddeyo nga saddaaka olw'abaana be abasajja abo abasinga abalina abakyala nga aba KDF bajjeno ba KDF abo bolaba abasajja baabwe tebaweerera baana omusajja akwata essimu n'akuba essimu
namugamba bannayo abaana nga tewategedde nti ttaamu yatandise sebo gwe eri abasajja abalina waliwo gwe abasajja abalina ro waliwo abasajja abalina ro akubira omukazi essimu n'amusaba school fees era bw'oba oli mukyala ng'olina omusajja akusaba school fees w'abaana weesuneko olina omusajja ng'olina omusajja ng'akusaba rent olina omusajja olina omusajja era kateme y'okamuwe nomugambe nti tumutikidde tujja muwa omudaali kati abakyala abo abaana abawala abo batuuka ne beewaayo nga saddaaka ekyo kye tuteekwa okukola ku lw'eggwanga Uganda ne twewaayo nga saddaaka olw'eggwanga simanyi lwaki tukyagaanya okwewaayo omwana omuwala ayinza okwewaayo nga saddaaka olw'abaana be okubaweerera mu ssomero ne yeewaayo n'aweerera abaana be waliwo bakadama nga baweeredde abaana paka ku university naye nga ekyokwewaayo ku lw'eggwanga n'amaliriza omwana bwe paba n'amugamba kati genda ku internal affairs ng'omwana asomye budokita genda ku internal affairs ofune passport pastor wangi munaye nyamba gwina connections omwana wange bambya jjawo mu bwasikaali yasoma bwa dokita lwaki tetusobola kwewaayo nga saddaaka ku lw'eggwanga kubanga eggwanga nga lyateredde lisobola okutuweererera abaana eggwanga nga lyateredde lisobola okutuweererera abaana bulungi nnyo naye tusobola okwewaayo nga saddaaka mu kuweerera abaana ne twewaayo saddaaka ku ggwanga n'omaliriza omwana n'omumaliriza ku university bwe paba n'akutuulirira maama jeno wa KDF n'alyoka n'afunayo awo akakadde kamu n'ekitundu n'akaweereza omwana agula essimu gulenzi gukulu gumaze university n'agugulira essimu maama essimu yange baagibye kumbe gwagiwadde omuwala waliwo gwe mmanyi asabiraawo ku fanero waliwo bemanyi basomeraawo ku fanero bababbye amasimu ku fanero maama badde ngenze ku kyaki kusaba essimu yange bagibye bagibbidde ku kyaki maama n'akola sente n'asaba advance n'akiweereza ensanvu nekigula essimu kyokka nga ne taata naye akuba owange landiroodi n'ogamba tagenda kutufulumya abaana ne beewaayo nga saddaaka omusajja n'akubira mukazi w'essimu mu bawalabu n'amugamba gwe munaino noomanyi maama wange yalwadde ali ku kitanda jeno wa KDF kati ate atandise kujjanjaba nazaalawo naye bane tulina ebizibu bannange tulina ebizibu engeri omwana omuwala gyatandika okujjanjaba nazaalawe naye bw'oba olina omusajja bw'atyo bannange olina omusajja mugulire omudaali ogumuwe mugulire bulonzi ogimuwe siliva omugambe mwami nakufuna badde njagala ompeerezeeyo ntandika okukola mbadde nkyannyonnyola saddaaka kati bayibuli egambye bweti mwegobeemu obwenzi bwonna obuli mu masekkati gammwe kati nno obwo obwenzi kintu kikulu era bwe tutandika kukisomako wano waliwo obwenzi obwo bw'osoose okutegeera nga mbwogedde obwo bwenzi sigenda bugendamu kuba wano buli omu abumanyi naye waliwo obwenzi obulala bayibuli bweyogerako obwo bayibuli egamba tebubeera mu masekkati gammwe tebulina nakwogerwako ku muntu yenna mu mmwe mu NUP mwali temulina kwogerwamu nti waliwo omubaka wa NUP alidde ssente za Museveni obwo bwali bwenzi politiko bwenzi nti omumyuka wa pulezidenti wa NUP mu Buganda yayenze wa Museveni n'alya essente baba kwata lubona mu buliri kyokka nga bwe yeekaza nze mbadde ensaaga nze mbadde n'akatuuka mbadde njagala kulaba eno bw'ayambala nze wama mbadde ensaaga nze mbadde sinnaba nze mbadde n'akatuuka n'engato zange zizaawo ku mulyango mpuga yeekaza obwo bayibuli ebuyitira ddala bwenzi gwe bw'oba owakana bayibuli egamba bweti awo leka nsooka enveewo kuba nkyannyonnyola ekyo eky'obwenzi bayibuli egamba bweti mu kitabo kya Judges chapter 8 verse 33 ekyabalamuzi essula 8 olunyiro lwa 3:3
Bayibuli egamba bweti awo olwatuuka Gideoni bwe yamala okufa amangu ago abaana ba Isirayiri ne bakyuka nate ne bagenda bayenda okugoberera Baali ne bafuula Baluberisi katonda waabwe. Amangu ddala nga Gideoni afudde ne bagenda ne bayenda okuva ku katonda ne baleeta katonda omulala. Era ne batandika okwenda okuva ku katonda waffe okugenda ku kikatonda ekirala. Bayibuli egambye obwo bwenzi. Pawulo yagamba aba Efeso, wakati mu mmwe tewasaana kwogerawo kigambo kyonna nti Hildeman yalidde ssente za Museveni. President gwansinga omanyi tategeera ate nange saasobola kumu-advisinga kuba nze mutegeerera. Kati nakola ensobi president wange nesimu abayimbi twagalira ddala ssente. Bayibuli tekusuubira wanuupu kulya ssente za Museveni. Oba oli mu mbeera ki, buli mu mbeera ki. Pawulo agambye bw'ati tekibangawo wakati mu mmwe okwogerwa. Naye kibi nnyo nti lwe kyayogerwa omumyuka wa pulezidenti wa Nuupu amyuka mu Buganda yakwatiddwa ng'alidde ebitaano. Wabula olwaleero bwe tumubuziza ku CBS FM gunja ga radio ki gunja ga CBS gasoma bati ng'omusomi nze wamala balunabba. Olwaleero Mpuuga asitudde ebitaano naye wazze wano ne yeegaana. Mpuuga agambye bamusibako amatugambuzi ku muliisango ye tannaba kuzikwatako. Wabula ate bwe yakomyewo omulundi omulala yagambye ez'essente zaali mu mateeka ate z'otaakwatako. Leero nga taliiko nfuufu amyuka pulezidenti yabbye bitaano. Bayibuli egambye wakati mu mmwe tewabangawo okukyogerako nti waliwo eyalidde. Kirazira. Mu mulembe gwaffe kizira n'okuzira okukola obwenzi ng'oyende wa Museveni. Mu mulembe gwaffe kizira okulyamu struggle olukwe. Mu mulembe gwaffe kizirira ddala okuva ku katonda. Mu mulembe gwaffe kizira tuteekwa okuzzaawo ennono y'okubeera royal and real. Bayibuli egambye temwenda nga muva ku katonda. Bwe mutyo temwenda nga muva mu struggle. Era wakati mu Nuupu kuba kiwulikika kitya ebyo byali mu mulembe gwa FDC. Baabano baleese paleti, baleeta paleti ekiro nga bazikukusa kuba no kwaliko Boya Mulyati Nandala Mafaabi ne bazireeta ne wakano Dr. Kiza Besigye n'aziteeka mu nnyumba n'asirika n'azikweka. Yagenda okulaba ng'okulonda kuwedde nga ssente tebazinonye ku paleti zaali 13. Omanyi kye bayita paleti gwe? Paleti ya ssente, paleti esitulwa forklift. Byali mu mulembe guli. Mu mulembe ogwaffe tekina na kuwulikikako. Kubanga Bayibuli egamba ne bwe kiwulikika kiba kibi nnyo nti muffe mulimu eyakikoze. Famire yammwe bweba yakutereera muteekwa okuba nga muli royo eri buli muntu. Ekkanisa bweba yakutereera ekkanisa tuteekwa okukola ekkanisa byeyina okukola. Tuve mu bwenzi, tuve mu kuyimirira eno n'eno. Kana kakazi kanna kandi mboka NUP mama Kampala kabi bali mu bwenzi bali mu NRM bali mu NUP. Mu mulembe gwaffe bwe tuba bakununula Uganda tuteekwa okubeera nga tuli baddala. Ulira ekyobwenzi mbawadde ekitabo kya Judges chapter 8 verse 33 nti no Gideoni bwe yafa ne baddayo ne bagenda bayenda ne bava ku katonda. Genda mu Koseya essuula 1 olunyiri olwokubiri. Mukama yagamba Koseya genda wasa omukazi omwenzi. Genda wasa omukazi omwenzi omuleete ewaka. Byanakukola otegeere kubanga Isirayiri eyenze okunvaako. His Excellency yagambye nkuta akasajja. Bane buli omwaka ategwa kutamu nyoze nza akasajja nkakute naye ekibi nkuta akasajja ate abankuba bebange bali mu bwenzi be basomola eno babizeno gunda tolumala nga bamugamba watulimba okutononula 2 mugumu nga mwe mwatunda formula.
formula zonna mwazisitula zonna ne mugenda muzitwalayo. Mpuuga bali bakuwa ebitano bali bakusasulaki. Nalabyeko Kakembonge yeyogeza yagenda yeyogeza. Tetwagala diversion. Abantu bannayuganda baagala change ng'obateeka mu diversion Mpuuga yabbe ebitano ebitagula egundi ebitagula Napoloti Entebbe. Mpuuga yali atunda ki? Mpuuga yali atunda ki? Kye bamuwera ebitano. Bannange Mukama yagamba Kose yagenda wasa omukazi omwenzo omuleete ewuwo. Kose yagenda okujja ng'omukazi yagenze eddaali mu kwerenga. Kose yatuuka tewali mmere, tewali kyakulya, akaana kali wali kakaaba, ebintu tebyayozeddwa. Kose yanagamba Mukama namugamba ekyo nange kyempulira nga bwe ebyo byennyini ebyo nange byempulira ku Isirayiri kati genda ogigambe ng'ogibuulira from the experience. Omanyi Bukedde yeyina amawulire, Bukedde yatukubye eggulire. Simanyi ono lwamaze simanyi kumulirwana naye kuba ekifaananyi nakiwereza mbwera naweereza ekireba naye. Bukedde mulina eggulire, Bukedde mulina amawulire. Omukazi yabadde eri mu baka ground ng'ayogera kyokka yeekubya ebifaananyi simanyi n'abiweereza bannange. Obwo obulumi omusajja bwe yawulidde Katonda bw'awulira nga tumuvuddeko genda awalala. Uganda bwewulira nga mukukuta ne NRM y'Abanyarwanda. Nosanga omuntu omunnayuganda yennyini tipiko ali ne Museveni, temumanyi Museveni gy'alaga, temumanyi gy'ava na gy'alaga, naawe omwetunzeeko, simanyi mbu wali prime minister yenna akutadde. Oba kati Nabbanja baamuteeka ebyuma mu kiwato alina engeri gy'azina, simanyi yenna takyakyuka bw'ati, akyuka yenna bw'ati, akyuka nga gundi bw'ati. Gundi bw'abadda adda yenna bw'ati, bw'aba atunula n'atunula yenna bw'ati. Yenna alinga gwe bateekamu emitayimbwa ate tagezze ssente y'omuwi w'omusolo. Ne mwerabira nti oyo Museveni ye yatta Kisekka. Mwerabidde abakatuliki, mwerabidde nti Museveni yattira ddala Kalidinaali Nsubuga mu kutandika najja natasipuyano Kizito Lwanga. Mubyerabidde. Uganda bwetyo bwewulira ng'omuntu ng'omukyalo oli bwe yamaze n'amala n'akuba ekifaananyi mbu n'akiweereza ku simu yaani simanyi oli mbu n'aweereza ekyalo n'olwo n'abitambuza ekyalo nekikuŋŋaana ne bamugamba waayi kyova okola ekintu kino lwaki okikoze bw'oti. Ekyo kye mwawulidde mmwe bekikwatako. Katonda bw'awulira ne Uganda bwetyo bwewulira nga mukukuta ne Museveni Omunyarwanda gwe mutamanyi gy'ava na gy'alaga. Eryo eggulire mu mwalirabyo waliwo omukyala yabadde mu Chekiti bw'ati yakubyewo eggambo era yakubye Oladaire kanveeyo ngende mu Bayibuli kuba Bayibuli gyensinga okumanya kanveeyo. Newakubadde ebyensonyi, newakubadde ebinyumizibwa eby'obusiru, newakubadde okubalaata ebitasaana naye waakiri okwebazanga kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba omugwagwa oba eyeegomba yo yasinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Mwe abayenda okuva ku Nuupu, abayenda okuva ku Uganda ne mugende wa Museveni, temulina tewali bigambo bya mirembe bitugenda bawa, temulina busika gye tuli. Ati ne Katonda agambye ayenda okumuvaako talina busika mu ggulu. Wabula gwe yagala osigale ng'olya ssente za Museveni naye ate nga mwene UP tukulaba tuyiika nedda. Kasobola omuntu ng'ate eggaali banaye temuleete eggaali ng'omanya, temuleete ebifaananyi tebabireese, abaana basibye ennyama babiwanise. Bayibuli egamba omubi kyatya kimujjira, bye mwatidde byennyini bye bibadde mu misinde. Kale senga mwasirise, senga mwasirise abantu tebandibireese, ffe kasita tukuzuula ky'otayagala kye tukola. Lwaki toyagala tukikole? Wabula mwagala mulye ssente za Museveni newaffe musigale nga muyina ebitiibwa, mugenda londawo kimu temuyina eno busika. No, mumaze okwenda, mumaze oveeri nga muyenzeyenze eri wa Museveni, mujje newaffe mbuno musigaze ekitiibwa mutya. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Olaba ne Katonda afuna obusungu ate n'abufuka ku abo abatawulira bigambo bye. Ate olwo ffe lwaki tetulaga busungu ku Mayiga ng'aleese Mayiga emisinde egyo mwagiguza Balamu. Balamu ye yagadde Ssaabavulu kateera Mayiga ayagala tumuwa ekitiibwa. Ojja kijja wa nnyoko obe wa mukazi wo, tetulina kitiibwa kye tuwa Mayiga. Ssaabasajja Kabaka tetulina kitiibwa kye tugenda kuwa Mayiga. Ekirala tetwagala Abanyarwanda mu Buganda mu Mmengo, tetwagala Abanyarwanda mu Mmengo administration.
tukoya abanyarwanda emmengo nabagamba abanyarwanda bateeseza okutta Kateregga sabagamba wano immediately nga yakamala nembagamba abamayiga bateeseza okutta Kateregga nga bakozesa omukazi ali ewa Kateregga nze Kateregga mumanyi oba mukazi we nali mumanyi Kateregga teyaze n'abyogera byonna nti omunyarwanda abadde anzise naye era Mayiga yasigadde Mmengo ate Kateregga omuganda era Mayiga ye Katikkiro Wulira obusungu bwa Katonda bububuukira kwabo abamunyiiza kale temusanga kimu nabo kubanga edda mwali kizikiza naye kaakano muli musana mu Mukama waffe mutambulenga ng'abaana b'omusana kubanga ebibala eby'omusana biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima nga mukeberanga Mukama waffe kyayagala bwe kiri mutambulenga ng'abaana b'omusana dule kituufu mwali mu kizikiza nze natambulira mu kizikiza kya NRM ebbanga kinkakatako okukola byonna mu kitangaala kuba kati ndi mwana wa kitangaala twatambulira mu kizikiza kya FDC ne Besigye twatambulira mu kizikiza eky'ekibi eri nga tetunnamanya Katonda tusoma Bible and politics twatambulira mu bibi bingi luli nga tutegedde Katonda kiki ekyatukozesa ebibi bye twakolera wateeka okubaawo enjawulo wakati wa biri na bino bwe tuba twava mu opposition eri eya Museveni tuteeka okudda mu opposition eya Kabwanango ne Museveni tubeera tutya mu opposition nga tujjako Museveni ate nga tukolagana naye Buganda mukyaza mutwe omusajja yatambudde n'amagye ng'akuba abantu emiggo era yekka mu bantu bonna yafunye chance ekwata kabaka mu ngalo ayambadde nga kabaka Balamu nga yambadde nga kabaka ani yamubuulidde nti kabaka agenda kwambala bw'atyo ani yabuulidde Balamu nti kabaka agenda kwambala bw'ati ne bw'ati ne Balamu n'ayambala nga ye Balamu basse tebamala nabagamba Balamu yatta BMK omwana wa BMK yaze na Uganda wankubadde yammwe mumanyi muwala wa BMK gye yajje kale gye yogera mmwe ekisiibo kyali kitandike ky'abasiraamu ne bagamba naye nedda bannange BMK yatusiibululanga lwaki ddala ebintu bya BMK byonna biggwawo nga omuntu omusajja ne wabulayo n'omu ne bagamba nedda omu omwe wa Mukama nakka ku musiraamu n'agamba Balamu yateekako BMK eddagala kyova olaba yakola nnyo simanyi mu kufa kwe yaleese tenti ebidongo biki Balamu n'ateekako BMK eddagala bino bye mbagula first hand information wakati mu kisiibo kino ekiwedde nga kitandika abasiraamu ne basituka ne bagenda ku kijja kya ne bagamba bagenze kukola dua eyo mulimbo enkoowe ne bagenda naye baali bagenze specifically ku BMK ne basaba ne bafulula eddagala lya BMK eddagala libateeka ku BMK bwe pala BMK n'asitukira mu muwala we ate mumugambe nti no nnimba bukyanga afa tewaliiwo wa famire ya BMK yali ayogedde bamasheke bamaze kuva ku kijja kya BMK omwana ekintu kimukwata gyali najja natandika okutangaza embeera zonna n'omwana ayinza okuba nga tamanyi kiki kyamukutte Bayibuli egambye tutambulirenga mu bikolwa tutambulenga mu kitangaala ligase tutambulenga ekintu nga tewali kyokweka tewali kyotya kubanga ki so temusanga kimu n'ebikolwa ebitabala ebyekizikiza naye waakiri mu bibuulire nga bubuulireze tetutambuliranga mu nzikiza mu buli kintu kyokola wulira nyina wembadde Bujinga abadde alina bayogera nabo mu mwaka gwa 2019 ku sente za Pentagon Bujingo yali alina billioni 4 n'obukadde 7 naye we tutuukidde wano nga alinawo obuwumbi 3 kati tutambula tudda mabega tuvuga livanso batugenda mu maaso 2019 Bujingo yali alina sente za Pentagon nga yakaweza obukadde 4 obuwumbi 4 n'obukadde 7
naye n'agenda awasa omukazi oyo alina obugere bw'embuzi. Mujjukira wano lwe waafuluma omuwala Omunyarwanda gwe nasooka okwogera, nze nasooka omwogera wano ku internet ne mbagamba alina omuwala Omunyarwanda. Omuwala oyo n'atambula nnyo nnyo nebyogerwa nnyo nnyo nnyo. Oyo w'obugere bw'embuzi n'ayagala onnoba. Ebintu ebyo nabibagamba nga mulowooza nsaaga. Bugingo n'amweganya n'amugamba nfudde tokikola. Tokikola. Omukazi oyo okusigala awe wa Bugingo kye yakola Bugingo sente zonna yazitwala. Okimanyi nti omukazi oyo okusigala ewa Bugingo buli mwezi afuna obukaddaana. Buli mwezi Bugingo amuwa obukaddaga aleme kunoba. Kubanga Bugingo agamba gwe bwonoba mbeera mpedde waakiri beerabeera waawo. Nabagamba wano yamukwata n'omutwe gw'embwa emitwetwe. Bugingo yakwata akawanga k'embwa emitwetwe ng'akeezizise. Naye takyalina livansi omukazi oyo kyakola Bugingo. Kumukuba fayini olw'omuwala oli omulala asoma ku KIU. Namwogera no ne mulowooza mbu nsaaga. Ne mbagamba Bugingo akutte eddogo emitwetwe we. Bugingo yaddayo wakanga omukazi tamanyi agenda okwetinkula emitwetwe nga bulijjo yebakawulira ekintu ekikaluba ng'emitwetwe waliyo akawanga k'embwa. Nga mupiro nga yamuzizika akawanga k'embwa. Naye nze buli kyenjogera kyemuwakanya. Bayibuli egambye tutambulire mu bikolwa eby'omusana. Nga kyansonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Naye ebigambo byonna kyansonyi nnyo okuwulira nti mpuuga. Kyansonyi nnyo okuwulira nti owaffe ate yawaddeyo abaana. Kyansonyi nnyo okuwulira nti ate mu Nuupu mulimu enjawukana. Kyansonyi nnyo okuwulira nti ate mu Nuupu wali abakukuta ne Museveni. Kyansonyi nnyo eri Uganda okuwulira ng'essuubi lya Uganda liri mu Nuupu. Ate ne wulira nti ate ekiri mu Nuupu bannange. Ekiri mu Nuupu gundi ayagala kutema gundi. Mu Nuupu. Nze bye mbabuulira bye muzaalawa. Naye mwe mubizaalawe. Bibuulirirwa omusana gubirabisa kubanga buli ekirabisibwa gwe musana kyava. Ojjukira pulezidenti ng'atuleetera eŋŋombo y'okulabisa. Kirabisibwa. Mubikola ne mwagala bikwekebwe Bayibuli egambye omusana gubirabisa. Kyova olaba ne bw'okikola ng'oli mu NUP kituufu kituluma naye omusana ettooki pwa. Ettooki ennene. Olumu twali ewaka ne tufumba emmere mama gundi nafumbirako ejjuuni lya bwayiise. Baba najjako emmere ku kyoto n'akubako essaaniiko n'amenya ku jjuuni n'awaatawaata mangu awo abeera ali waata maama najja n'alikuba mu ttama. Ejjuuni lyokya mulirabira awo liringa eritalina kkerere naye ejjuuni lireekaana. Ejjuuni lyayokya baaba. Ejjuuni lyayokya baaba paka lwe yaliteeka mu musana. Ejjuuni ate temugamba mbuno lyayokya nze oyo baba nyiza n'omwogera erinnya kola kuba kati mukyala mukulu sisaamu kumwogera.